Obwavu obusukkiridde n'obutamanya kwejjanjaba bye bimu ku bisinze okukuumira bannayuganda okusingira ddala abali mu misoso gy'ebyalo mu mbeera embi. Kino nno kyeraliikiriza banna Rotary Club y'e Makindye abatuuse okutegeka olusirika lw'ebyobulamu okusobola okujjanjaba abantu bano. Bano bagamba nti abantu bangi beefuula abalina emirimu emingi olwo ne beesuulirayo ogwa naggamba okujjanjaba obulamu bwabwe era nga bangi bagenda okujjukira okwejjanjabisa ng'embeera yasukka dda ogw'omulamuzi. Bano be bamu ku balwadde nga bali mu nnyiriri balindiridde obujjanjabi obw'obwereere mu lusirika lw'ebyobulamu obuteekeddwa banna Rotary okuva e Makindye Rotary Club wali ekiringa ente Epic Center Empigi. Enkumi n'enkumi z'abalwadde bakiri abeeye mu kifo kino nga bangi babadde baana ko n'abakyala. Kiki ekikulu? Omukulu atandika mu lubusa luno netandika okufuna omuliro. Kukola apa ne bujja gwala ntandika okudda bifuna okudda mu mubiri gwonna ne kubugenda. Bagamba nsiri ne bwe nnuma nga sijiwulira. Bwe naaba amazzi amabisi mbaagaye kulyamba. Okuggyako okujjanjabwa banneera basomeseddwa okwekuumanga nga balamu n'okwewala endwadde eziva mu bintu ng'obukyafu, enkola ez'ekizaalaggumba n'ebirala. If you must brag once, is in the evening before you go to sleep. Bw'oba tosobodde kusenya bw'omaliriza okulya senya omulundi gumu ate omulundi ogwo ogumu bw'engonda omaliriza okulya ekyeggulo ng'ogenda okwebaka. Banna Rotary Club y'e Makindye bano bakoze omukago guno n'abasawo okuva mu Uganda Police ko n'ekitongole ky'abannakyewa ekya PACE. Kiringa ente bakyalina obuzibu bungi obw'okufuna obuweereza obw'okwejjanjaba. Kwe kusalawo okujja wano ekiringa ente. Singa nga bwe nkugambye babadde baki bazeeyi n'abavubuka naye era nga ennamba esinga y'abakyala n'abaana. Ssenkaggale wa Rotary Club eno Mebra Rabyaye agamba olusirika luno lugendereddwamu okuwa abantu bano obujjanjabi bwe batafuna mu malwaliro ag'omu byalo. Ekizibu ekirala nti mu community abaana abato bangi ba youth kati balina obulwadde obwa STIs okale obulwadde obuva mu kwegatta naye ng'ate n'eddagala eriri wano tono ddala nga nalyo teribamala kubajjanjaba. N'abaana abato tubasanze nga balina omusujja abasinga naye tubawadde eddagala n'obulwadde bw'ebifuba. Rabayi ono alaze obwennyamivu ku ngeri abantu gye bejjanjabisaamu gy'agambye nti ya bulabe nnyo eri obulamu bwabwe. Be twakalabako abasinga balina bino ebirwadde ebibeeramu kwegamba bino bye bayita chronic nga pressure, osukaali, abalala bangi babadde nga amanyo mabi nnyo, abalala amaaso nabo nga mabi nnyo. Bano wabula era basabye wabeewo enkola mu gavumenti okulondoola enkola n'empeeza z'amalwaliro ku mitendera gyonna okutuukira ddala wansi okusobola okutaasa obulamu bw'abantu mu misoso gy'ebyalo. Kino ndaba nti tewali ebintu by'amaanyi ebisobola kuleeta esente oba abantu bye basobola kufunamu sente ezisobola kubayamba kugenda mu ddwaliro ate teebereza bw'ogenda mu ddwaliro kati ng'emulago erya gavumenti oyinza okusulayo olw'okuba nti maybe bagambye nti bagenda kukolako enkya. Bakizudde nti eddagala lingi teribaayo mu malwaliro ga gavumenti ekintu eky'obulabe nnyo. Mbabazi Francis omusawo okuva mu poliisi ayongeddeko nti abantu bagaana okwejjanjabisa nga beekwasa mbu tebalina nsimbi. Ku nkola za family planning eza analog ez'obuweke n'obuyiso eyo tuvuddeyo kati tukozesa enkola ezitaliimu ddagala tukozesa enkola eya coil ew'omukyala emirembe omukyala ne yeeyaga. Ekyennaku waliwo abakyala abazuuliddwa nga balina kkookolo wa nnabaana era nga bali mu mbeera mbi. Kitegeezeddwa nti bano baali balabulwa dda naye ne bagaana okutwala ebiragiro by'abasawo era nga kaakano bazuuliddwa nga bali mu mbeera mbi. Bamaze emyezi ng'ebiri. Nnyo atugenda Mulago tugenda Mpigi naye nga n'akasente kennyini akaamuno mu kyalo tetukalaba. Naye kati mpulira nti kati wendi nja kutereera kuba njwadde nnyina puresa nnyina alusa naye nga mmanyi nti nja kutereera. Abalwadde wabula basiimye ekikolwa kya banna Rotary bano okubajjanjaba ne bategeeza nti emirundi mingi balemwa okuyambibwa olw'ebbula ly'eddagala mu malwaliro gaabwe. Waliwo omukyala omu azuuliddwa ng'alina mukenenya era abadde musanyufu nnyo okutegeera obulwadde bw'alina. Mu lusirika luno bajjanjabye endwadde omubadde omusujja, okukebera kansa wa nnabaana, endwadde z'ensusu, amannyo, enziku ko n'okukebera abaana abazaalibwa n'obulemu ku mibiri gyabwe. Era wabaddewo n'okukebera mukenenya.